baleeta mazina newankubadde buli omu akivvuunula nga bw'ayagala, buli omu n'akizimbirako ekigambo, naye ffe abamanyi obuwoomi bwakyo n'obunyuvu obukirimu, ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana musubire bwe baba bazina amagulu bagagalika, mikono waggulu eringa overnight, indeed banyumirwa omukiri. Waawo obulumi n'okunyumirwa, eyo yessimu y'omukolo kwe tutambulira, era ebigambo bijja kuba bitono wano. Omuntu oba omwana mulenzi olabye ekyana ekyobuwala kigaye tigwata ategedde nti wano tuli mbulumi na kunyumirwa, tigwata ategedde wano tuli musuwa ku musuwa paka kejenge budde kesa suna njagala obulumi n'okunyumirwa. Wulira omuziki gwe gusesera, wulira obulamu bwe butambula, wulira olukutukwe abaana banyumirwa omukiri, agamba linyankula gireke netambula, ewaye obadde kiyana kolobola, ewaye tuli kutukutukuke tuli kutukutukuke eyingirawo yokka ate bagiwandiika wamagezi egamba oyo mukazi mugobo oyo si mulungi ajja kulya sente ebintu byenzize njogerera enkudi. Abantu ne batuuka noga nti lunaba olaza enkudi tinaye binaabaayo bwensuubiza ntuukiriza nkola yange sonadde nnyo gimanyi, sisuubiza kintu nesitatuukiriza. Abana bagamba ebiwala ebinyarwanda Sky Soldier tobirabye webiri, ate wano tuleseeko 30 gokka, ebirala buli mu woteeri basi 8 sewasewa yeekalabalaba w'omukolo kojjajja kubaawo ow'eggomba. Abantu ne basuubiza enkudi mu weema weeri, abasinga mwebuuza nti enkudi mu weema eneeba etya? Ako kaama k'abasajja n'abakyala abakulu. Twogeddeko enkudi mu konteyina, konteyina weeziri kwegamba lunaku lwakusanyuka busanyusi. N'olwensonga eyo enkudi yo eyengedde tewali kulanga kulala, enkudi ebisinga mbyogedde. Enkudi mu nnyonyi, ennyonyi muzirabye weeziri enkudi ez'oku mulembe gw'Obote, ez'oku mulembe gw'Amiini, weeziri gwe gw'omanyi ekyafaayo kyokola. Oba ogamba kantwale ekijjukizo ky'enkudi ku mulembe gw'Obote, kale nno byebyo. N'olwensonga eyo olugendo ne tulutambuza mpola paka olunaku olwaleero. Mukama Katonda ate bw'atulabikidde mu ndabikira endala. Ebintu bya bannamasaka bijja mu ngeri etategeerekeka, nti bitunuulirwa mu ngeri etali siriyasi, wabula ne biba bingi bye mulaba ne bye muliraba ne bye mukyalaba. Bannamasaka be tutuukako naye nga bijja buzibu. Baga nti oluyimba olwo lunaakola lukola lusabula wano ne Bulaaya lugenda. Sibo guli muganda wange inakola netuyuba nezikaina netukola ki netuzizimba wakitegeera kakati. N'olwensonga efanaganako bwetyo tubeebaza bannayuganda okutwalizawo mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebale okubagira liri pazo. Tubakakasa tubategekedde ekintu ekyenjawulo ku lunaku olwo, tubakakasa ti olwo olunaku lugenda kukyangana lwa njawulo, n'enjaka y'omusana egenda kuba ya njawulo tusinga eya bulijjo. Egenda kubaamu ebinyoliro, bwekanga ekinyoliro ku mulyango gwo gajjukira bujukizi nti waliwo olunaku lw'egundi lw'enkudi, okitegeera. N'olwensonga emikwano gyaffe okubeebule n'ebweya. Kino ekintu si kya bannakampala bokka wabula ne bannayuganda. Ne bw'oba ng'oli bweru ng'olina obusobozi obuvaayo noddayo, jangu obeewo experience eno ey'amaanyi egenda okubaawo eya muganda waffe Munnamasaka. Liri pazo lunnabe ng'awanise ebbendera mu bbanga, ffenna nga tugamba nti emikono waggulu eringa ki? Baganda bange ebigambo nga bibiri katono nnyo. Naki omanyize embaluka zakiikiridde abalwanyi mu bayimbi nkuba bibiri, naye liri pazo muganda wange nageze nenkuba mpaako ku mimwa nanga tune eyo nga yakabi, naye ngeno security egenda kubawo kunyumirwa bunyumira. Temusuubire effujjo kuba omusajja temuli ku kido. Bwenna bafayita nabagaye mwana mujja tubeeremu Munnamasaka munnaffe nobadese bwenna abaana b'ekiboga kolo muggwerewa ennaku z'omwezi 18 twali kulanga kulala bino babyogedde, naye nga mujje tubeereyo wanulaavu. Kwaba ne kye nasinza okutya wano omusajja batuleeraza abakazi ze wazijjeewa liri pazo, abakyala wabajjeewa ndaba tulera nga 5 kiri kitya
de Rwanda. Naye nga kiri kimu nga 18 mujje mubeerewo tuli lwedde twetegese kunyumirwa bunyumirwa anti babagambye siya baganda bange katwanirize omuyimbi sewa Jojo Events wona woli soko gyo kwano katono banange sewa ya banamuziki osooka kangamu ngone muterezeka obwasinga bunyuma tewekoya umula joyagala jolaga gosimye goyita joyagadde josula obwasinga bunyuma siba guli njagala okuyita bannayuganda mwenna ennaku z'omwezi nga 18 tugenda kubeera ku aerobic gwe omusajja ali singo kateeka z'obufumbo zonna ozifunira ddala bujjuvu nze musajja ali singo naye ng'enteekateeka z'obufumbo zonna ntambula nazo bukwakku n'ekirala njagala okuyita bannagomba mwenna mujje tuwagire mu Namasaka tubeere wano ennaku z'omwezi nga 18 n'abayimbi ffenna tuwagire muganda wange Mwamiriri Pazo tukube ekintu kino kinoge tukube ekintu kino kijjule si bwe guli buli muntu yenna munnayuganda amanyi nti okuyimba kulungi era atalina nnugu mbakoowole ennaku z'omwezi nga 18 nammwe basingo mujje wano tufune ebyana tweyagale naki God bless you. Thank you sewa Secretary Elvis kale omuyimbi w'omwaka naki ijjo soko ogikube bagiwulire mukiri yaliyalayiro butasula mbuliri abaana bazina tebebakamulira ijeyo 18 August tuliwa bali twerabidde ekintu kimu ba holiday makers kino kifo kyabwe bagenda kuba mukomyewo ali eyo wakanga atula agamba daddy gamba mami tugenda kuwanika mu overnight tugenda wa uncle Pazi ero bichi ya misana tujja kuzina olunabe kuva misana paka ku budde gye bunakola ki Yebuna Secretary Elvis Bantu African Chapter. Secretary Elvis yazanyo gazina bakwogera tulina wano owe Gaza soko gye wano tubulire ku security Gaza egamba ki kuba tetwagala Gaza eberenga nyinvu abadigize bakigweko Gaza eyimiridde etya nenga bampise kabaka gasi okuva ekawempe straight up Gaza and say nenga kwetuli nenga ne tune empya naye mwana gwe leka nkukube engalo tebakubira kunuuna ngalo mwana gwe yalire Pazo yajempate tune ne bambinga 18 aga twajikoze collabo ne Pazo weri buli wamu nenga mwana agaza mise tuberemu nga 18 tujje tuwagere ghetto youth ono bannange nga bwato bendo uzulabi kirasi z'abantu abannange Gaza kweri bonna buli omu buli ghetto youth gyali ajasaleko Gaza yono omusajja gwe tuyina kati ali present ze kawempe yonna mala yo bwayise mu ghetto zonna nenga kabaka Gasia straight up tuberewo nga 18 Aero Beach agaza mise kawempe ono yakola ku bya security ye Gaza era ndoza kati awo tugumi tulinawo bannaffe betutera okutambulira ddala nabo mu nsonga z'ebyokwerinda bebawuba kubanga emmundu zitiisa abadigizi digizi agawayo tebakuba ogumundu so kyetwava twafuna bannaffe abawuba abono baganda baffe tutambula nabo tetwereka ku makubo nabo bajje batuweeyo akagambo kamu bubiri batubuulire ddala nga 18 wabula kyesaagala kwekwata ku badigizi njana kubuuka ku stage omuntu oba atamidde oyo yakwatibwa empola so mwe mumanye engeri gye mubakwatamu abantu naye njagala engeri ennungi so abawuba mujje mutulambikireko tulabe mukikutte mutya ku olwo mukama mulungi assalamu alaikum warahmatullahi basebo ne banyabo ngaffe abawuba tukolagana wamu n'ebitongole bya security byonna nze mbakakasa ennaku z'omwezi 18 tukakuba ne era nga security y'olwaleero webadde mudigize jangu ng'omanyi ebintu bijja kuba nnungi ne security ejja kuba nnungi neyanze so
Eringa agitereze soko gitereze bimbi omwaka natandayogera abasudani baali baagala kunyembesa sho 20 baŋŋambeemu ye yazijja mu kkomera Sudani naye mbonyebonye n'ebidogo weebale Kyaga muganda wange oyo nno yaleeta ekigambo nkudi oyo Kyaga jangu abantu bakulaba obeera Kyaga muganda wange musajja wabanyo musanyuso kale tofaayo ntandikirewa essanyu nga linzita baganda bange ab'amawulire ndoza katusooke musoosowaze mwaka ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala nga nze mutambudde nange mu buto bwange ne mu kukula sigamba myaka wabula okukula mirimu gyenkola we najjira no nali sigambwako nali wa kitalo nga nina effujjo nga nyombayomba naye mbeebaza okunguluminga naye nabo bampa disipulini mwebale kunkuza nevaamu omuntu omulungi ate ne mumbeereddewo baganda bange ab'amawulire ntya waliwo lwe nalwala awo mu covid ng'ekutambula kutono mwajja ebbombo ne munnambula ensi neemanya bwe nali neetaaga obwetaavu temugana kwekubirako mbugalo basibo ne bannyo muli ba muwendo nnyo mu ggwanga lino twebazeeko omwami Abitex mu ngeri ey'enjawulo Abitex y'omu ku bantu abawaddeyo obulamu bwabwe mu ndongo bo ne basalawo beetikka emigugu gya music wa Uganda Abitex Promotions bwe nali ntegeka sheeno natuukirira abapromota bangi nga Suuna bwe yagambye nti kinaakola naye ako Abitex bwe namutuukira ne mugamba amanyaako ekintu kyange kino mbadde njagala kukitegeka naye obuyambi bwange butono mbadde njagala tukwatagane n'ekibiina kyo ky'okulembera nga bapulezidenti munyambeko nakubira Balamu nakubira Bajjo nakubira Balunywa nakubira ba Emane bagamba lunabe tugenda kusapootinga naye betujja kuyambako buyambi kyo yesobole okuvaayo obulungi naye mbagamba bannange abantu bwe batajje ne bagala tofaayo gweranga n'olw'ensonga awo wentwalira omukisa okwebaza baganda bange Saimo Kawalanta lwaba YouTube Divoshi n'abalala abali wano ewange emiryango miggule interview zigaba ate nno nazo zinyumidde nnyo abantu ensangi zino ndoza zigattako ettaffaali ly'amaanyi njagala okusooka okwebaza Sanyuka TV mwebali nnyo mwebalire ddala njagala okusooka era neebaze ne Galaxy TV mwebali nnyo mwebalire ddala Sembatya Properties mwebali nnyo mwebalire ddala Success Motors oyo yasalawo neega nti ono omugole Irina omukozi otya anaava atya mu America ng'oyogeza malusu onaamunono otya ku airport ng'oyanjala ngalo kwe kutuyiwamu emmotoka eri ebogeza obwama gye bayita bebi webali kuwooma naye munzijeko akajanja okubeera nga temunzikiriza kuvuga ku mmotoka eyo buli lwenjivuga ne mugyolekeza ebigambo mmotoka wagimuwooga bulula simanyi teri mu kaadi manyage paakinga emmotoka y'omukazi mpaka lwalidda mba nvugamu ng'omwagalwa we mpulira obufuufufu temunzijombera n'olwensonga eyo twebaze muganda wange Tony Chris owa Sky Finis Ajamis Kigudu waliwo muganda wange Amini abono bannamasaka bamenyako tebaagala nnyo nsonga za kamera naye basebo okusiima kwammwe siima kwange gye muli nkubatuusiriza Basula Motors bonna baganda baffe mu ngeri y'enjawulo bambi beebale nnyo beebalire ddala njagala onzijukiza abantu bonna nsobole okubeera nga sina muntu gyendeseeno Galaxy FM mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannayuganda Babrani Makona n'ebitiibwa bannamawulire ndooza mbamaze si bwe kiri ba YouTube mbamaze batikitoka oluyimba luno banange muzikirize nebaze ba TikTok abantu abali ku TikTok oluyimba luno balukola ebitundu 98 ku buli 100 abaana bazina sawundi mwebale nnyo baganda bange buli yazina sawundi y'enkudi abanyumirwa emboozi zange abali e Bulaaya abali mu Uganda
ababuteekayo ku TikTok omwena mwebale sinza kutuuka omukoomu nsiima nnyo nsiimira ddala. Enkudi Beach Festival enkudi bagayita mazina newankubadde buli omu akivvuunula nga bw'ayagala, buli omu n'akizimbirako ekigambo, naye ffe abamanyi obuwoomi bwakyo n'obunyuvu obukirimu ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana musubire bwe baba bazina amagulu bagagalika mikono waggulu eringa overnight, indeed banyumirwa omukiri waawo obulumi n'okunyumirwa. Eyo yessimu y'omukolo kwe tutambulira, era ebigambo bijja kuba bitono wano. Omuntu oba omwana mulenzi olabye ekyana ekyobuwala kigaye gwata ategedde nti wano tuli mbulumi na kunyumirwa, kigwata ategedde wano tuli musuwa ku musuwa paka kejenge budde keesa. Suuna njagala okwebaza, weebale nnyo weebalike ddala. Omanyi Suuna Benya ono we yansangira mu kibuga ekyamazima nakimusookamu, naye ng'endogo yali lifaze eringa eyakolibwa. Lwayingira ekibuga yagamba genda onoonye ennyimba zo zonna mu studio gye ziri ne mu library ozireete. Yabeeranga ne Kasidiike wano ekiro baamutandikizeyo mu pulogulamu bagiyita gearbox, n'alyoka akuba endongo mpaka lirifazo bwe yannyikira mpaka leero we tuli. Neebaza mwenna abatambudde nange mu lugendo lwange kuva we nagira mu kisawe ky'okuyimba 2016, bannayuganda abampagira abanyumirwa ennyimba zange bakama bange, bayimbi bannange nja kwebaza ankobe wange Joseph Kamiliyoni, ye oyo yeyanzitako ekisiraani ky'obutalinnya ennyonyi. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Njagala kwebaza pulezidenti w'abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ebitiibwa bingi ebimugenderako ng'ebyo. Nakola oluyimba lw'ebigezo lwannyamba nnyo. Njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe. Njagala okwebaza abayimbi bonna buli alina kyankoledde, Gravity Omutujju, Palaso, abampadde akaaganya n'ennyimbako nabo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate era nemukkiriza ne mu Nkudi Beach Festival okubaawo. Tuli wano olwaleero okwongera okugaziya enteekateeka n'abantu ababadde balowooza nti enkudi enaabaayo. Enkudi gyeri bannange kifo mukirabyeko n'enteekateeka muzirabyeko. Tugenda kuggulawo ku makya ssaawa emu ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana. Nina ebintu bye nzize njogerera enkudi, abantu ne batuuka noga nti lunaku olanze enkudi ti naye binaabaayo. Bwensuubiza ntuukiriza nkola yange Suuna Benya ogimanyi, sisuubiza kintu nesatuukiriza. Abo nabagamba ebiwala ebinyarwanda Sky Soldier tobirabye weebiri, ate wano tuleeseeko 30 gokka, ebirala biri mu woteeri. Basi 8 sewasewa yeekalaba alaba w'omukolo kojjajja kubaawo ow'eggomba. Abantu ne basuubiza enkudi mu weema weeri. Abasinga mwebuuza nti enkudi mu weema eneeba etya? Ako kaama kaffe k'abasajja n'abakyala abakulu. Twongeddeko enkudi mu konteyina. Okay. Konteyina weeziri kwegamba lunaku lwakusanyuka busanyusi. N'olw'ensonga eyo enkudi ye eyengedde tewali kulanga kulala. Enkudi ebisinga mbiyogedde. Enkudi mu nnyonyi, ennyonyi muzirabye weeziri enkudi ez'oku mulembe gw'Obote, ez'oku mulembe gw'Amiini, weeziri gwe gw'omanyi ekyafaayo ky'okola. Oba ogamba kantwale ekijjukizo ky'enkudi ku mulembe gw'Obote, ennyonyi weeriyiiri Uganda Airlines. Enkudi mu flavors ez'enjawulo, strawberry, coconut, mu flavors kwegamba kino kivuguto. Ebyo Simon bikawalaata byayagalira ddala. Mu mbeera eyo enkudi bwetyo bweri. Omukolo newankubadde gulimu bya VIP bano basembati abambadde amasuuti, naye buli omu VIP mu ngeri ye. Twagala tudigide omukiri mpaka kuwulira bubi. Buli kigambo kye twateeka mu luyimba tugenda kukikola live wano. Nebaza abayimbi bonna, Eddie Kenzo agambye ejja kujja nnyimbe, n'abayimbi Spice Diana yakonfaminze. Buli muyimbi sirina nnyo mbeera mbi ku bantu, era baganda bankwagi Irene Ntale yaggulawo omukolo era yaguggala. Era wano we tugenda omuteerako akaweta. Ababadde bagamba nti omukazi tetumutwala, n'ababadde bakuba ekintu kwolwo ne bagenda okugwamu amaanyi bagambe Kigozi
amaanyi ga essaawa yonna waki kamera. So embeera bwetyo bwekola ki bweri. Nja kubeebaliza ddala ebyokwogera nnyina bingi naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abaana ba tiktoka, lego suspect, abaana abali mu diaspora, abali mu ddungu, abali wonna wonna, buli agasseeko liri puzzle nabe. Sirina magye nkubanga nze nagaana abantu nti bwe naakola amagye mujja kulwanira nze muvume abantu abalaba ensobi zange ate nabo mubanenyezeemu. Neŋŋaana edda seetaaga amagye ku social media, neetaaga abantu bampabula nti awuliri puzzle wabye, nti awuliri puzzle terezaabe. Tova olaba ndi wanumani ame abantu bonna abandiko bampabula naku nga yidinga kola kituufu. Naye bwe weekulyetingako amagye mu music industry nti gakulwanira, ne bw'okola nonsense gagamba wajja nnyo wajja ki wajja nnyo wajja ssebo ekikusuula mu kati yabaga. So ekyokulwanyisa kyange gwe guno omuzindaalo gw'enkutte, ŋŋenda gwogeza bulungi mu ngeri gye mutalabangako. Abasinga tebantwala siriyasi naye mbakakasa nsobola. Nayita mu college ezimala, nayitako mu Gagameru Bad, naliyo olukoba ndumanyi bulungi, naliko mu kadongo kamwe wawalukaga, nayimbayo weeks 2 nangoba nga nyimba kadongo kamu. So ennyimba zonna ngenda kuzibayimbira nga bw'oluwulira ku CD bwe ngenda okulutokosa. Gwanaadigida ennyambala mubadde mugimbuuzaako, dress code mbadde ngyerabidde. Abaana ab'obuwala twakkiriziganya mwambale ebintu ebibata, okitegedde? Mweti nammwe abaana ab'obulenzi mwambale beach wear, empale zirimu emiyondo. Timwesaaniika nnyo bannange, mukolo olunaku lw'abantu bakulu. Ate gwe bakugambako tofuuka kizibu, emiwendo mugisale. Abaana ab'obulenzi basobole okunyumirwa obulamu bw'ensi eno. Temuwanika nnyo, otherwise temujja kukola, kubanga n'Abanyarwanda bazze, ate bo bazze n'enkola eya kibandya-mpola. So mwebeereremu buli omu asobole okukola ku olwo. Wangi omusingo bazze n'emituyu, enkola zonna weeziri. Tulinawo package, tulinawo permanent spa, kamasaaji kajja kubaawo nga bakunyiganyiga mu ngeri y'enjawulo. Naddala mu ab'amawulire mulwanye nnyo n'enkudi. Bw'onaamala okukwata ekikamera ng'okiggyeko ng'ogindiri bakunyiganyiga ku masaaji, eyo bagiyita obulumi n'okunyumirwa. So packages nyizi weeziri, okitegedde? So ndowooza byebyo okuleka ng'omuntu alinayo ekibuuzo. Musogo ogamba ki? Omanyi gwazunga n'ekikamera. Tolina kamera, olina kikamera. Zino ze kamera. Lwaki togula kamera mpya? Musoga ono wa Gagameru TV bebe kulwa nanyimbira ajja kujja naye kujja wange mugabe mugisi ajje asanyusa abantu mu beach festival. Ebibuuzo ebisigadde ndowooza bakama bange mwe mubirina ndiredo okubyanukula saawa eno emu yennyini ey'okumakya tugenda kuba tugguddewo. Oli wa ddembe n'okusulayo 17 osobola okujja. Enkudi mu Wema weeri, enkudi mu Nnyonyi weeri, enkudi mu Container weeri, tulinayo enkudi Mazzi weeri, enkudi ya Bojeri weeri, enkudi ya Bosofu weeri, enkudi Juice weeri, enkudi Gini weeri, enkudi Vanilla, Strawberry, byonna weebiri. Sindi anakuyimbirako. Kojja muyini ndowooza kuba ku bandongo. Sebo olinayo ka package ak'enjawulo. Sindi anayimba. Ndongo gye weesigamyeko ani? Sindi anayimba. Sindi? Sindi bino byasinga okwagala. Agenda kujja atuzinyiremu kali akayimba ke. Ayiwerewe kalimba kingali. Kawami kaya kayimba ne navyo bwakube ensujju mazzi. Sindi mumusuubire ajja kuyimba misana. Ayimbe misana oba kiro? Ayimbe kiro. Sindi kabeere wa kiro nga agenda kwambala beach wear. Nedda tekijja kukola ku olwo.
munjo kyebibuuzo ogaba ku tiketi z'obwerere. etikiti abantu babagulidde ziri makindye ku Climax, emakindye ku Pagalast. Nkubire essimu 0759 abantu babagulidde tikiti ziri mu 10,000. Muzino ne si zange zammwe. Waliwo tikiti oliwa gwe yategese gw'obyogerera ali ludda wa Jojo Events jangu oyogerere bizinensi yo taliiwo enteekateeka ngitambuze. Ambasada njagala njogera ebigambo nga sibitaakana eriwa wangi okuyingira mutwalo gumu ordinary, VIP emitwalo 3, table emiliyoni 3. Okuyingira mutwalo abantu bange ab'Enansana bwayise mmwe zigenda okuwera ssaawa 6 ka Ero Beach tuba tumaze okukafunza nga tebakyalina we batuula. Ab'Ekyesatu nammwe we muli, bawolide makers abo naddala abaana abo mwe bawolide makers muzeese batate mumulabangako. Ajja kubaawo abayimbire, ajja Alunambirwa ajja kubaawo abayimbire, Papa Misaaki agenda kubaawo abayimbire. Bwe mumala mugende eka abaana abato njagala bwe ziwera ssaawa 12 waka omukolo gusigalemu abantu abakulu nga Basaimo Kawalaata, Banko Badiru, Bamakona, ba Emma Enatete, ba Martini. Nkudi olunaku ffenna tulumanyi, twesange wano batugambye enkudi mu weema, batuzambye enkudi mu mmotoka, batugambye enkudi ya mu juisi. Kwegamba buli nkudi kibuuzo kyonna ekyenkudi akyogeddeko. So njagala okwebaza bannamawulire mwenna mwebale kujja. Nze njagala kwebaza nti liipaza okulaganya wamu naffe tweyanzizza. Mpozi n'ekirala baagala ka speed boat nako wenkali ka discount jangu okwogere. Abagenda okujja ku nkudi ebyana byonna nasazeewo emiwendo gya mirundi 2. Bw'ojja ng'oyambadde ziri oziyita batya zimazazi union osasula 2 sikusalirako, naye bali abambadde buli bubutida oyo sobola n'okuwa akajalibu ak'obwereere naye nga speaker kuba mutwalo kubasaliddeko. So era kyeweekwasa jangu bavuga ku olwo olunaku. Ebiwala ebinyarwanda mujje kubanga suubiza ne situukiriza ng'enkola yange bwebeera. Ndi wa kigambo kyange bannayuganda balabeko kuba bwe twogera abantu bajja gamba nti naye liri pazo ebyana ebinyarwanda byoyogerako biriwa baliwa doza batuweemuuko ibanguwe batuweemuuko.